Omulimu gw'okuddaabiriza ekiggwa ky'abajulizi Namugongo nga bannayuganda beetegekera okukyala kwa Papa Francis mu mwezi gwa Novemba guli mugiya. Omulimu guno Ssaabasumba w'essaza erya Kampala Dr. Cyprian Kizitolwanga yaguwasiza kampuni ya Local Construction era nga mu kiseera kino ekiggwa kyakubiddwako amabaati okulaba nga abazimba tebataataganyizibwa. Entebe mu basirika n'ebibajja ebirala bimaze okuggibwamu okulaba nga omulimu gutambula nga bwe baalagaana. Akasolya munda nako katimbuluddwayo okulaba nga bakaddamu buto okukakola so nga n'ebizimba okuli woofiisi z'ekiggwa ky'abajulizi nazo zijjiddwako amabaati okulaba nga bazaako amapya. Wansi ku nnyanja ebifo byombi omubadde mutuli w'abalamazi byonna byatandise dde okusendebwa nga abasasi baffe batuukiddewo nga tractor weetiiye n'emmotoka zimagulu 10 zeetala. Wadde ng'ekifo kiri mu kuddaabirizibwa baabalambuza okuva amawanga ag'ebweru bangi basangiddwa mu kifo kino nga bazze okulamaga era obwedde abalambuza nga n'abamu babuuka amayinja n'omusenyu okusobola okutuuka mu bifo ebimu. Ye Reverend Father Vincent Rubega asangiddwa mu kifo kino agambye nti basanyufu okulaba ng'omulimu gwe babadde balindirira gutandise. Tuli basanyufu nnyo abantu baffe ab'e Namugongo n'ekereziya ey'essaza ekkulu ery'e Kampala ne Uganda yonna nti omulimu gwe twali tusuubira okutandika okuddaabulula Namugongo gutandise. Omulimu guno gwatandikira ddala nga lumu era buli lunaku abakozi beeyongera. Wiiki ejja tukakasa nti ebyuma byonna eby'okuddaabiriza ekiggwa kino bijja kubeerawo. Adrian Wani Kabale ne Juliet Lukwago bakusakidde gwe ino kwa Bukedde TV.